kiri ekirungi aboluganda okutula wamu nga tulina okwagalako okwa Yesu kwe yatuwa tulinga amafuta amalungi ako muwendo mungi akakulukutiranga mu kirevu kyaloni. Lwaki family ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu erumya nnyo abantu omutwe? Kyanjawulo ki ekiri mu family eyo abantu okubeera nti bagyekokkola ekifo ky'okusiima obusiimi abantu abo kubanga tukimanyi nti bakozi? Omuntu yenna bw'aba omukozi alina kusiimibwa olw'amaanyi g'ateekamu okukola, naye ate bo bano bagyekokkola bwekokkozi beebuuza nti lwaki bo Mukama yabawa omukisa nga bagagga kyokka ng'ate ffe tetulina? Bo family yaabwe bayina nnyo, ye lwaki tebatulaga ku mirimu gye bakola? Obadde omanyi ensonga ewalanya family eyo? Lwaki abali mu gavumenti bagyogerera? Lwaki bagyevuma ate nga bwe bakuŋŋaanya emisolo gy'eggwanga Uganda gyonna giggweera mu bo? Ensonga yiino bw'abadde tagimanyi. Kirungi aboluganda okutula wamu nga tulina okwagalako okwa Yesu kwe yatuwa tulinga amafuta amalungi ako muwendo mungi akakulukutiranga mu kirevu kyaloni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyo no family gyolaba yetadde ensi ku bunkenke. Esuza bajjeno nga bakukunadde. Muganda wange, mu Uganda temuliimu muntu n'ogu ateegomba kuwangaalirako mu bulamu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'awangaaliramu oba okwagalibwa abantu abangi. Olaba oli abeera always na following ku social media n'alaba nti afollowingibwa abantu obukadde 2 oba abantu obukadde 5, ekyo n'alaba nga kyabbeeyi, n'alaba nga afuuse wanjawulo, n'avuma buli muntu, n'amanyira buli muntu, n'ajoga buli yenna gw'ayagala just olwa numbers z'alaba nti afollowingibwa abantu 5,000,000. N'agenda ni followinga bonna babadde afollowinga, n'alaga mbu afollowinga abantu 0 oba afollowinga omuntu omu. Naye nga bwe yali atandika yali afollowinga, naye olw'okubalaba nti enamba ya following efuuse ennene takyeguya, ne babadde afollowinga bonna n'abali followinga okulaga nti wakabi nnyo bamufollowinga bangi naye talina bafollowinga. Ng'ekimukoze ekyo ki namba wali gy'alaba ku social media. Naye saasira omuntu ayagalibwa miliyoni ne miliyoni z'Abannayuganda nga si bya ku media wabula physically ng'abamwagala abalaba nako n'amaaso ge bw'ati. Mu buli kitundu gy'alaga, mu buli district gy'alaga mu Uganda, mu buli nsi gy'alaga ebweru w'eggwanga, ng'abagamba nti bamwagala abalabako n'amaaso ge nga si bya numbers ku media. Ekyo teriyo atakyegomba. Era ne balokeera ekyakana n'aleetanga chance ng'ekyamagero n'agamba nti mwenna Abannayuganda buli ayagala okuwangaalirako mu bulamu nga bugani bwalimu oba okwagalibwa abantu abangi mugende ku Kampala mu kisaawe, ngenda kuwa omukisa abantu 5 abanaasooka mu kifo ekyo. Nkulayirira Jeno Muhoozi ne Jeno Museveni tegayinza basooka mu kifo ekyo. Olw'ensonga bo bamanyi kiki ekitegeeza okwagalibwa abantu abangi. Singa tekirina makulu okwagalibwa abantu abangi tebaali spendinze billions and billions of money okusasula abantu bakole buli ekisoboka kyonna okukakkanya love oba omukwano Abannayuganda balina ku Bobi Wine. Singa tekikola mukulu ekyo tebaali kimaliddeko obudde. Era tebaali sasudde billions and billions of money okusasula abantu babaagale nga bwe baagala Bobi Wine. Okitegeera kati ate ye Jeno Museveni akimanyi nnyo okusinga Abannayuganda bonna okwagalibwa abantu abangi kikitegeeza. Olw'ensonga batunyumiza mu byafaayo nti waliwo omutuuze eyattibwa nga bamubuuza Mwami Museveni waali ng'amanyi bulungi nnyo we yeekwese n'atasobola mulongoma nti gwe munoonya ali wali, nakkiriza ne bamutta ku lwono ng'amukwese, ku lwa Jeno Museveni ng'amukwese. Ekyamukoze ekyo gwali mukwano na kwagala kwe yalina ku Jeno Museveni. Kati kitegeeza nti oyo amanyi okwagalibwa abantu kiki ekitegeeza n'ebibala
ebisobola okuva omuntu byasobola okufuna mu kwagalibwa abantu abangi amanyi bulungi kyekitegeeza. Oba kitegeera muganda wange golaba yabadde just birthday ya Bobi Wine ensi yonna ya celebrate za amazaalibwa ge. Gwe buli nsi gy'omanyi nti erimu abannayuganda bawangalirayo wavuddeyo obubaka obumwozaayo z'okutuuka ku mazaalibwa. Oli n'akola video nga package buli kigambo ekirungi edduwa n'essaala na buli kimu nga bivudde ku mutima gwe nga talina sure nti video eyo gwagikoledde nga amwozaayo n'agiraba naye ye n'agipostinga kuba ekyo kyagende kibadde ku mutima gwe. Nga ekyasinga okunemisa nti ffe twabadde bize eno mu kumwagaliza amazaalibwa nga yali mu kuzanya na mukazi bali mu kwegoba bagenda kunywa caayi naye nga ffe tuli kukola video ku video happy birthday ng'ali ku bibye naye ng'ensi yonna eri ku bunkeeke bwa kumwagaliza birthday y'omukulembeze yatuuse ekiseera neefuuka kintu kirala neewamba media nga tewali gguliro lyonna liyitawo okuggyako obubaka omwozaayoza. Okimanyi nti waliyo final za Africa Cup of Nations naye abantu abasinga tebakimanyi na kimanya babitegeera nnyo ku lwakubiri nga amazaalibwa gaaliwo ku Monday nga ne AFCON bazisamba ku Sunday ekiro olwensonga nti ku media nga tebiriiko tebisatulatinga ku media ya Uganda nga tebisatulatinga ng'ekiriko mu mazaalibwa ga mukulembeze gokka essaawa eyo nga ne bw'oyokya ennyumba mw'osula nga bw'osima wuli tiyinza kubiwa budde. Oba okitegeera naye bw'omanyi ssente mmeka gye n'omuhozi zaspendinga ku mazaalibwa ge abantu bagakuze ne bigaana n'asasula buli muyimbi ne bateekawo baasi zisomba abantu ne bateekawo emmere ya bwereere buli kimu kya bwereere kulya kunywa transport bya bwereere nga bakusasula n'okusasula ne babasasula n'okubasasula ne babula. Ono ye teyabadde na mu ggwanga yabadde bweru wa ggwanga naye ng'ensi yonna emwagaliza amazaalibwa. Tulabye amawulire agatambula ku media nga balina ne baakutte abadde bategese okukola kapati egomba just okukola obukozi kapati ak'okujaguza amazaalibwa g'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate mumanye egomba gye bamuzaala just kulya kunywa na kusala keeki byeyagalimukko olw'okwozaayoza omukulembeze waabwe okutuuka ku mazaalibwa ge. Drone neryako basatu ne babatwala biri ku media bitambula just kwagala okukuŋŋaana bakuza amazaalibwa g'omukulembeze naye ng'agoono geno gye banaagakuliza balangira emyezi ng'ebiri mu maaso ne bakola enteekateeka ne bajeti ya buwumbi ne babulayo. ono bakwata n'abakwate batayiza n'abatayiza obutakikola singa babeera free nga bakiza okugakuza ng'agajje bwe balifirye okugakuza la hawula ebyaliba ne public holiday. Omanyi abakozi abaligobeddwa ku mirimu nga bonna bagenze mu kukuza amazaalibwa ga mukulembeze baali badde bayitirivu. Oba okitegeera kati nalabye waliwo omulenzi omu ng'ayomba mulwaki eno famire buli alimu mugagga sente bo bazijja wamu mubulire abantu gye mujja sente zammwe. Muganda wange gwe tosirikira ne weebuuza nti naye olaba igwe aboogerako obwogezi obulamu bwo bwakyuka n'ova mu kutunda nakati n'okukola obwa kiriina ekkata just kulw'okwogera obwogezi ku linnya Bobi Wine ne famire ye kyakyusa obulamu bwo kati otula mu ofiisi n'oyambala essuuti n'osiba n'ettayi. Kati gwe walowooza nti bo bw'oyogerako basigale nga banaku nga gwaboogerako obulamu obukyusa. Tebereza omuntu eyali atunda amayundi n'eddigiji nga n'amazzi anywa ga mu kaveera essaawa eno nga n'embwa zinywa yogati. Embwa zinywa yogati zinywa Minute Maid just bakwogera bwogezi ku famire egi emu. Kati gweosuubira otya nti bo bwe mwogerako bwe baalisigadde banaku gwe kyolaba kisoboka. Ekyokubiri gw'otyanga famire engagga bwetyo nga tekuli n'omu alina musango mu kkooti nti bamuvunaana nti mubbi nti obugagga bw'alina yabba ettaka ly'abantu. Oba okitegeera nti oba bamuvunaana nti obugagga bw'alina mufere yafera abantu ng'abagagga bangi tulaba bulijjo nga tebava mu makooti
olw'obubbi n'obufere bakola okugaggawana naye eyo famire mubonna ani gwali owuliddeko mu kooti nti bamuvunaana nti mubbi oba mufere. yeyo nno ensonga lwaki abantu bakyalumwa nnyo emitwe beebuuza bano abantu ko bakikola batya. famire eno yo yali aki abalala kye bataalya. kyannaku nkugambye nti ababuuza ebibuuzo ebyo ate bo be bakuŋŋaanirako bajeti y'eggwanga era ensimbi z'omwewa omusolo be bazeekomya. kibaluma nnyo okulaba eno famire tekuŋŋaanya misolo naye ate nga mukama abawadde ekisa nti bali bulungi. bateekamu ensimbi nnyingi nnyo kusasula abavubuka bagikuube bagivumirire naye ne bwe bavuma bannayuganda bagamba nti ffe tujja kubaagala mu mbeera gye balimu oba babba bubbi okubeera obulungi oba abakozi nga ssente bazikola mu ntuuyo zaabwe kyonna kye kiri ffe twagala bantu tetwagala bintu bye balina. just kulya kunywa na kusala keeki beeyagalemukko olw'okuwozaayeza omukulembeze waabwe okutuuka ku mazaalibwa ge droni n'eryako basatu